fi aljahiliya mubawarabu nga obusiramu tebunajja kanat almar'a omukyala bamutunuliranga nadhrata ihtiqarin wa imtihan bamutunuliranga ekintu ekyo wanse nnyo olutunula nga ali awo talina nnyo muki talina nnyo mugaso wa kanu yahzanuna liwiladati al-untha era abantu batuukanga okubanga banakuwala olw'okuba azadde omwana ow'obuki ow'obuwala nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatutegeeza nti wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim oli singa yalinga ayina omukyala nga ali lubuto ne bajja ne bamugamba nti owaayo omukyala azadde naye azadde mwana wa buki wa buwala yanyiiganga omusajja oyo emitaafu ne gimwesiba ne gimujja ku feesi yatawara min alqawmi natandika okwagala yekweka mikwano gye min su'i ma bushira bihi olw'amawulire amabi ge bamukoze eki ge bamubuulidde era ebirowoozo bye yafunanga ebirowoozo bimeka bibiri ekisooka nga yebuuza ayumsikuhu ala hunin oba omwana ono sigale nga nkyamulina mbeere mu bukkakkamu kubanga society yakutwalanga nti oli wa wansi okuzaala omwana ow'obuki ow'obuwala kati nga gamba oba nsigale nga omwana ono nkyamulina naye nga society endaba nti ndi wa wansi am yadusuhu fi turab oba n'agamba nti oba mmuteeke mu ttaka mutte tumuziike tumanye nti avuddewo ekyo ekibi nkikoze eki nkyejjeeko era bwe tuba nga tusoma ku mbeera z'Abawarabu ng'Obusiraamu tebunnajja balinga baziika abaana baabwe ab'obuwala hatta nga bakyalina baki nga bakyalina balamu era Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu takwir yaga nti wa idha almaw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat abaana abo bagenda kuleetebwa yawmul qiyama babuuzibwe nti mwattibwanga lwaki era bwogenda mu bitabo by'abashia abalina ekyafayo kye bateeka ku Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu nti yaziika muki yaziika muwala we nga obusiraamu tebunnajja oba nga tannaba kusiramuka ekyafayo ekitali kiki ekitali kituufu kubanga nga obusiraamu tebunnajja Umar ibn al-Khattabi yalina abaana bameka yalina abaana basatu mwalimu Abdullah abalenzi baali babiri omwali Abdallah ibn Umar gwe tumanyi obulungi naye omuwala yali omu bamuyitangani Hafsa ate nga Hafsa tumulaba yali mukyala waani wa nabbi era Umar ibn al-Khattabi yali sezaala waani wa Omubaka alayhi salatu wassalamu ekitegeeza nti ekyafaayo ekyo kifu era kisangibwa nnyo mu bitabo by'abashia ebitabo by'abasuni tosobola kikola ki kukisangayo bakimuteekako okwongera okulaga obubi bwe kubanga bo bakkiriza nti si bamujja neyo si gye njagadde tugende kyenjagaddemu nti baziikanga nga obusiraamu tebunnajja enkola y'Abawarabu abaana baabwe babaziikanga ab'obuki ab'obuwala lwaki kubanga kyalinga bamulabanga kisiraani ekyokubiri bwe kyajjanga ku bakyala abakulu makanati almar'atu tarith ng'obusiraamu tebunnajja omukyala yalinga takola ki tayina right tayina buyinza busika mu mali ya bbaawe oba ab'eŋŋanda ze oba banga bakoze eki nga bafudde limadha lianna al-irtha inda al-arabi al-jahiliya kana mahsuran birrijali kubanga mwana wattu okusika oba ebyobusika ng'omuntu afudde